Omuvubuka gw'olaba mu katambi ako kyentegeddeko nti bamuyita Jonathan yalina mukyala we n'agenda ebweru. Naye mukyala we yagenda ebweru n'amusindikira ssente nti asobole okuba nti azimbamu ennyumba. Nga omanyi nti omuntu agenze ebweru n'akusindikira akasente mukole mwezimbe mwekulaakulanye. Omukyala bwe yasindikanga ssente, omuvubuka gw'olaba mu katambi oyo alina embwa enfu yadda ssente mu kuziwasaamu mukazi mulala, ssente n'azirya buli. Waayitawo ebbanga ttono nnyo omuvubuka n'agwa eddalu. Kansooke nkutuuseeko information y'omuvubuka ono n'akatambi kano weewulirireko omanye ddala kituufu abantu abalogo gye bali, abantu abalogo ebyaddala gye bali. Ssente y'omuntu gy'atobera ogirya olekamu. Kankutuuseeko vidiyo namwe mbabuulire omuntu okusula eddalu akolamu ekintu ekirala. Omuntu okusula eddalu akuleka akirika akutomeza emmotoka n'ofa. Omuntu okusula eddalu bbulaaka annaye musaasire abantu. Bannaye baanamwe musaasire abantu. Oba musajja atu yakola kibambi. Tambula n'ekibwa kifu. Mwe baanamwe. Bange mbabuulire abantu baloga. Ndabye vidiyo eno ne mpulira ennaku ku mutima, ne mpulira obulumi, ne mpulira nze nange sibitegeera. Omuvubuka ono kyaliko essaawa zino, njagala okkiriza ogaane nti kisobola okutuuka ku mwana wo, kisobola okutuuka ku ggwe, kisobola okutuuka ku wooluganda wo yenna. Wabula nga sinnaba kunnyonnyola mbeera ya muvubuka ono, nga sinnaba kubuulira biva ku ki. Njagala okugamba abantu abatuusa bannammwe ku mbeera bw'eti nti Mukama abasaasire. Kubanga bye mukola temumanyi lwaki mukikola. Mukama abasaasire busaasize. Kakati abantu abagenda ne baloga bannaabwe ne babasuula eddalu, ne babalwaza, ne babateeka ku nguudo, ne batambula, ne bazunga. Wali weekubyeko mu mutima n'olowooza nti gwe singa kikutuukako oba ku muwalawo kyekinaddirira. Naye nga tukyayogera ku nsonga bweti, njagala okubaako n'abantu abalala b'endabula. Naddala ng'omanyi nti okola ebikolobero. Because ekisooka kya byonna onoonya ne gw'osalira omusango nga tomulaba. Abantu mugendeyo ne mukola bannammwe ebibi, abamu ne mubba, abalala ne mutta abantu b'abalala, abalala ne munyigiriza, ne mucunya, muwamba ebintu by'abantu. Oli n'anyiiga n'asiba obusungu ng'awulira ekimumalako emirembe, oluusi kusuula ddalu. Ng'awulira ekijja okumuwa emirembe, oluusi kukukwata n'akuloga n'obeerawo ng'ozunga buzunzi nga toyina kiddako. Abantu nga tukyasaasira bannaye tweggyemu ebikolobero. Tweggyemu ebikolobero. Naye omuntu gwe nsinga okunenya ye muntu gw'osanga ng'akoze ekibi omwana omuto, olw'okuba maama we oba taata we ayina ekibi kye yakukola. Omwana oyo gw'okola ekibi omusango gwo yagulimu. Newankubadde Bayibuli egamba nti tulisikira ebibi bya bannaffe, naye ate jjukira nti ne Yesu Kristo bwe yajja ku nsi yatugamba tunaaziddwa, tutukuziddwa era tusonyiyiddwa. Buli anaamanyanga nti alina ekimutawaanya n'ayita Mukama Katonda alisonyiibwanga, n'asaba ekisonyiwo alisonyiibwanga. Oyo omwana gw'olwana okussaako ekibi si yaba yakukola ekibi. N'osanga omuntu ngaloza omwana wa munno, omwana nga tasobola kwogera, ali awayiika ndusu, alinga zola, alinga zonto. Mu butuufu ng'olaba mwana muto ofundako kalono gwe tulaba mutu mukuluko, tomanyi oba ebikolobero yabikola. Naye ate mwe abakikola abato, kiki kye mulowooza?
kati omusajja ono gw'olaba ali mu ttambula muvubuka muto, ali mu ttambula n'embwa eyiika amalusu, ali mu ttambula n'embwa envundu eyiikayiika ebigundi, atambula n'embwa eya enfu eriko ensowera mu kibaaga ekifu ekiri awo ekiweddeyo. Bw'obanga mu butuufu ekintu kino wakimukola osinziira ku kitaawo oba maama we, obeera mukyamu. Bw'obanga wakikola nga ye yakikukola, ng'alina kye yakukola omuvubuka ono n'osalawo omukola ekintu kino, n'alisabye weekube mu mutima osonyiwe. Kuba Mukama asonyiwa abo abasonyiwa. Kyova olaba natandikawo charite gye nasalawo tandikawo nti bannaaye buli mwezi tufunengayo ka contribution ke tukola, tugende nga tulabe ku balwadde abali mu mbeera gy'olabira ddala nti tebeesobola, tulabe ku balalu b'olabira ddala nti mu butuufu tebakyeyagalira, tulabe ku abo abali mu mbeera embi. Abantu bangi bali eyo babonaabona balina ebirwadde ebibeesibyeko, not because nti ebirwadde ebyo biba byereetera, naye olw'okuba oli yakikozesa busungu, abamu bakikozesa nnugu n'akulaba ng'oluusi oli bulungi oli gaggawala, najja n'akukola ekibi, naye ng'ekibi kyakukola afa kimu, oddeeyo yavuwala obeere ku 0. Afa kimu, abaana bo b'olina babonaabone babeere awo. Afa kimu, buli k'olina kakuggweko akulabe nga masiikiini. Nga by'ovuga, mwabamu mubeereyo ng'olina akamotoka, olina akataka, olina akayumba, olina omulimu okola, naye nga biruma abantu abo. Kakati njagala bakoola buli alaba vidiyo eno. Gwalina 10, 10, 15, emitwalo 2, emitwalo 5, emitwalo 10, emitwalo 5, kakadde mmeka? Tweyungeko tugende nga tulaba abantu abo. Osobola okuba nga toli muno. Ekintu ekyo twakikola, era lwe twasembayo kikola ndowooza mwalaba vidiyo gye twakola nga omuntu nga tumuyamba. Nabagamba ensonga eno tugikolera mu kamera, buli omu n'akimanya, n'atalowooza nti akasente ke yasindika atasobola kujja kugenda kulaba ku mulwadde, kugenda ku donating oba kukola ki, n'amanya nti akasente ke kakola ki, kaatuuka. So kati gwayagala okubaako okuyamba, tomanya mu kuyamba okwo Mukama kwagenda okusinziira, alwana entalo zo z'otamanyi, alwana abo abakulwanyisa okusembya, alwana abo abakulwanyisa okufuula zolo, alwanya abo abakulwanyisa okubanga oyavuwala nga tofuna kalimu nga tolina kyokola, alwanya abo abakulwanyisa okubanga tobeera bulungi. Ng'oluusi asinziddeko akakasente konaaba osobodde okubanga odonatinga tuyambe. Abaana nga bwebanga basobodde okutweyungako, mujja tweyungako buli luvannyuma lwa mwezi tugende nga tulabe ku balwadde. Bw'abaawo akasimbi akakuŋŋaanyiziddwa tugende mu ddwaliro, oba tugenda wa, oba tugenda ku street tuyambeko oyo omunaku. Mukama ajja kikubalirako, Mukama ajja kikusaasirirako. Nkusaba gwayagala otujoyininga, enamba eri 07 58 012 453. Gwayagala otujoyininga wanga olina ka donation kwayagala okola, oba 5 oba 10 oba 5 oba 2 oba 2 oba mmeka, kyonna ky'osobola, oba 10, naye gwagamba nti Prosper luno zikana akasente kange njagala akasente ako. Bwe muliba omwezi guweddeko, mubeeko gwe mukayambisa ali mu mbeera embi, era kajja kutuuka. Tujja kuyamba omuntu, era vidiyo zo tujja zipostinganga. Abasobola okuyamba oli omwana gwe twayamba, Mukama bawa omukisa. Abasobola mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati njagala tutandike tukwate ku bantu bano seriously buli mwezi. 0758 012 453. Mukama akumpeera omukisa. Ukirize mbabuulire kano abagala abatera okusiba emipiira temudamu kusibanga nga muluzinga no, akozesa SureWin. SureWin is a company ekwa emipiira okuva direct Germany. Sure si buli kaseera kusibanga oluzinga no, bano bakwa emipiira nga ba analyst gye bamaze okusunsulamu ne bagamba guno omupiira ne guno
ba analyst abasembayo direct kuva Germany. Akapapula akasooka ka gold VIP ka mitwalo 5,13 waliwo then aka VIP mitwalo 3,15 then bayinawo ne ordinary ya mutwalo mu 10 bayinawo ne membership bela ya mitwalo 2 emitwalo 2 ajo bakuwa emipira buli lunaku so kati gwayagala okusiba nabo naddala basiba gold VIP abasinga bo bakikuba bukubi so gezesa go sure win number ya 075 I mean 079 chenda munya 19 chinana munya enamba 079 chenda munya 19 chinana munya then mwabagala okulanga nange ku page wano 075 012 amwabagala okulanga nange 075 58 012 075 075 abagala okulanga nange so namwe abagala kamera ntunda buli kamera buli kika kya kamera nchitunda gwagala okulanga gwagala kamera ezogula video bifananyi za studio za chizo nanzi tunankubira ko Airtel MTN ya mwabagala akapapulo kubanga temuluzi ate muda mukusibanga muluzi ngano kozesa sure win